Kadama TV twogedde nnyo ku ngeri y'okusayininga contract ne tubagamba nti bane buli bw'osayininga ekintu kyonna gezaako okulaba nga omanyi ky'osayininga oba tokimanyi tosayininga. Wabula Kadamu ono atugambye ate waliwo ensonga ey'enjawulo ye gye yatuukako ng'ali ku poliisi yennyini n'emufoosinga okusayininga. Yava owaka nga mukama waamu bavuddeyo bulungi amugamba agenda mumutwala contract ng'eweddeko bulungi nnyo ng'agamba agenda kudda Uganda. Bwe yatuuka ku poliisi ate n'amugulako omusango mbu atolose mu nnyumba. Mukimanyi okutoloka mu nnyumba gubeera musango. Ate kimanyi contract ndowooza tijagibalaga kuba jjukira contract zino bwe mubeeranga ne contract gezaako okulaba ng'oggyamu kopi oba gikube ekifaananyi ku ssimu ye ebeereko. Kuba kati ono baagamba nti ono alimba onadduse budduse mu nnyumba ate n'asayininga ebintu kati tamanyi kiki yasayininga naye ebbanga ly'amaze mu nnyumba ya mukama we ayinza okuba yeeyongerayo n'asayininga emyaka 2. So njagala owulirize emboozi y'omwana ono owulire ki kyagamba. Halo nnyabo oli Kadama TV. Ssebo oyogedde ku nsonga y'okusayininga ebintu bye tutamanyi. Kati ssebo nze kanyongereze ku ekyo nange. Nze bwe namala contract nimbasaba okugende bantwale ku ofiisi. Ne baŋŋamba ofiisi nzigale. Nze nimbagamba kale mundeke nze ngende noonye ofiisi yange ndaba oba basobola tuteerako engeri yonna gye tusobola okudda ewaka nga sinnalaba bino ebya Kadama TV. Jjukira nga amayumba agamu tibakkiriza masimu. Kati ne banzikiriza ne nkola ki? Ne baŋŋamba kale kwata passport yo ffe tokyali mu mikono gyaffe. Nze naye nga nze kyembala kyekimu nti we natuuka ku ofiisi y'eno e Jordan gye ndi bajja kumpa obuyambi bwonna batuteerewo engeri yonna gye tukola gye tudda ewaka. Naye nga tebananzikiriza kumpa passport yange basooka ne batwalayo passport wa ku poliisi. Kati ne bateekamu ripooti nze simanyi bakubamu sitampu oba eyo sitampu yali etegeeza ki. Ne bakomawo ne baŋŋamba kale oba oyagala kugenda kwenoonyeza ofiisi naye nga ffe tukugamba ofiisi nzigale. Ne mbagamba kale nze kankole ki kangende nnoonye ofiisi yange osanga banaatuyamba batuuze e Uganda. Nze bino ebya Kadama TV nga sinnabiraba naye ng'ewaka baŋŋamba bannange bawandiisa abantu. Jjukira sirina simu, sirina information yonna, sirina mukwano gwange. Ekisooka oba oyagala kukuba be bakuteerako airtime ate bakuteerako eddakiika 10 z'olina okwogera n'omuntu yenna. Kati ssebo bannaye tukolera mu buvubi nnyo 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 nnyo. Omuntu atali mu kiyumba tasobola kukubuulira engeri gye batuyisaamu. Kati ne banzikiriza ne ŋŋenda naye jjukira ne basooka kugenda ku poliisi ne banteekako omusango nti nze nziruse mu nju naye nga jjukira nabasaba mu mirembe ne bampa ne passport yange ne baŋŋamba kale kati genda. Ne nfuluma mirembe nga sirina musango sirina kyenkoze naye just nga nnoonya engeri gye nadda wa e Uganda. Ne bagenda ku poliisi ne banteekako omusango nti nze nziruse mu nju naye nga nze simanyi. Ne nfuluma. Bwe nafuluma olwedde eno e Jordan sirina gwe mmanyiyo sirina we mmanyi kye nakola nga nsula mu woteeri ennaku ezo 2 naye ng'omutima guŋŋamba ogenda kukola otya. Naye ne nzijukira nti waliyo Ministry of Labour eyamba abakozi. Kye nakola nakwata ekkubo ngenda ku Ministry of Labour. Bwe natuukayo ne bambuuza olina boosi wo y'ani. Ne mbagamba simumanyi era simanyi na nju gye mbaddemu. Ne baŋŋamba olina ennamba yonna ya ofiisi yo yeeriwa. Ekirungi bwe tuba tuva e Uganda batuwa ennamba z'aba agenti olwedde nali njirina nga njiwa abo abantu abakola ku Ministry of Labour ne Jordan nga njibawa. Bwe nagibawa nga bakubira agenti we bamukubira nga bakola ki nga basindika emmotoka ku muntu eyatujja ku airport nga tujja eno e Jordan ng'ajja anona ng'olwedde nkyamujjukira. Bwe bannona ne bakola ki ne banziza ku ofiisi. Ne mbagamba bannange contract yange eweddeko naye nsaba abapoliisi bange banzize ku ofiisi ndabe engeri gye ngenda ewaka naye nga tebaagala baŋŋamba ki ofiisi nzigale naye nga Ministry of Labour nayo naginnyonnyola bwentyo ne baŋŋamba tebasobola kuggala ate ofiisi era bwe natuukayo ng'olwedde mulimu abantu bakola naye nga just kirabika tebasobola kurisiivinga bantu kufuluma gwanga nakuyingira. Nga tubeera awo nga oyo agenti wange ng'akubira ani akubira eno boosi wange
nga banoonya mu fayiro nga bansangamu babeera ne information zonna nga omuntu eyakutwala n'enju gye wagendamu nga bamukubira nga bamubuuza nga abanyonyola kyekimu naye ne bamugamba offisi neŋŋamba kati wano ffe tulina we tukuteeka ebyo ebiseera we bayogereranga nti airport z'e Jordan bagenda ziggula nga mu Gwomusanvu bangamba ddayo okole wiikisi ebbiri olinde bagule ekisaawe bakusasule etiketi okole ki ogende kuba ffe we tunaakuleka wano tubagenda abaana abantu bakoledde emyaka ebiri be balina okusasulira tiketi ffe tetujja kusobola kusasulira tiketi kati ddayo ogumiikirize obakolere kasita obakoledde emyaka ebiri ogumiikirize oba omwezi gumu oba wiikisi ebbiri bagule ebisaawe okole ki ogende ewaka kati we twali tuva ku ofiisi ne bajja ne bannoona ne banziza mu kiyumba kyokka nze nga naye manyi nti sijja kudda kati ofiisi neŋŋamba bawe paasipooti yo bagende bakiriyalinge gundi gye bakoze eki gye baataddemu babadde bakutaddeko omusango gye bawe bagende bakiriyalinge bwe twatuuka wano awaka ne batuula ninziramu nenkola emyezi ebiri kyokka wano we babadde bafulumya awo we nafunira kyansi nenfuna omuntu nanzibira password nenfuna essimu kwe kulaba eyo Kadama TV era kwe kutandika okukwebuuzangako naye kati wano we nali mbagambira okugenda ewaka era nga bampakanya paka we nafuna information ku Kadama TV ninkola ki ninsindikira omuntu gundi nimugamba nyamba obasindikire nayo information bagirabe ddala nti Abannayuganda bali kubazza waka omuwala kye yakola kati we bamala ogiraba ne baŋŋambirawo ne baŋŋamba enkya tugenda ku poliisi nimbagamba lwaki tugenda ku poliisi kubanga wali wadduka mu nju tulina ogenda ne bajjayo omusango konze kale katugende bwe twatuuka ku poliisi nga agamba nti nze nadduka mu nju niŋŋamba abapoliisi nimbagamba nadduka ntya mu nju ng'olwedde be banzikiriza okufuluma ne bampa ne paasipooti yange owa poliisi n'aŋŋamba okyayagala okukola nimugamba nedda sikyayagala kukola kuba kontrakiti yakola kiyaggwawo n'aŋŋamba naye nga ndaba kontrakiti yekyaliwo nimugamba nedda tekyaliwo ate n'aŋŋamba sayininga wano nimbabuuza lwaki nsayininga ne baŋŋamba nti wali wadduka mu nju nga bano tebakulinako obuvunaanyizibwa nga obeera nga bateekawo nti oli sitwiti niŋŋamba kati kyekyo niŋŋamba naye wensayininga bino banzikiriza kugenda ewaka nga bakiteereddewo ennyonyi ne baŋŋamba ye ne tukomawo wano ewaka ekiro ne baddamu ne bakuba essimu poliisi ne baŋŋamba nti muddayo ku poliisi kusayininga nimbagamba ate tusayininga biki ne baŋŋamba waliwo ebipapula bye mutaasayininze ne tuddayo bwe twaddayo nasangayo Munnayuganda naye ng'adduse mu nju ne tubanyonyola ne tugamba ffe lwaki mutusayiningisa ne tugaana ne tumalawo eddakiika nga tukayanira okusayininga ne tubabuuza we tusayininga tukirizibwa kuddayo mu ggwanga lyaffe ne bagamba ye ne tugaana okusayininga poliisi ne wajja abapoliisi ne bagamba musayininge kati nkangubwire ssebo abantu beno bakuteeka ku pisito nkubulire kati olwedde nali ku poliisi kati ogaanirawo okusayininga Uganda bajja kuyingiza ekkomera jjukira bakusibira bwereere tolina musango tomanyi lwaki osayininga tomanyi Luwarabu nimbabuuza lwaki temubiwandiika mu Luzungu lwe tusobola okusoma ne tulaba ki bye tusayininga ne baŋŋamba sayininga bosi wange n'aŋŋamba sayininga ojja kudda ewaka niŋŋaana ne bannemerako ne baŋŋamba sayininga niŋŋaana ne bannemerako poliisi nejja neŋŋamba sayininga oli kumulwisa bonna nga bazze kati omwami Kadama woogaanirawo ekisooka oli ku poliisi boogera lulimi lwabwe basobola okuyingiza mu kkomera kati ogaanirawa kyenakola nasayininga naye nga simanyi bye nasayininga nze nakomawo ninziramu nimbabuuza lwaki munfoosinga okusayininga ne bagamba nanti wali wafuluma enju si ffe tukulina nimbagamba bulijjo nga mbeera wano kyokka we natuuka ku poliisi nibaŋŋamba bulijjo obeera wano nimbagamba nga bulijjo mbeera wa boosi wange kati munnange nze njogerako ensonga y'okutusayiningisa ebintu bye tutamanyi toyina woogaanira ssebo kankubuulire bano abantu bano olwedda akusitudde akututte boogera mu lulimi lwabwe ebintu babiwandiisa mu Luwarabu kati bannange Museveni yekka yalina otutaasa n'atugulira ekisaawe ne tutegeera ekituufu oba twasayininga oba tulikulemeza eno tulabe engeri gye tuvaayo
kubanga era wali abaana abajja eno nga bakakola emyezi 2 naye ne bamuzza e Uganda tulabe engeri gye tudda ewaffe banaye batusaasire. Nze njogera ku nsonga y'okusayininga nga bakutudde ku poliisi ssebo nkulayirira toyina woogaanira. Nze nali twakaayana eddakiika nga 3 nga tugambye okusayininga waliwo n'omunnayuganda omulala nga ffe tugamba twagala kudda waffe lwaki musayiningisa naye nga n'ebintu byetusayininga tutubimanyi naye nga poliisi yonna eri awo ogaanirawo okusayininga ojjagana okusayininga bakusibe ekkomera tolyagala. Nze eyo y'ensonga yange gyempa ku ekyo ekintu ky'okusayininga kati simanyi oba ddala nali nsayininga bino bye nafuluma enju ate nga nafuluma mirembe nga mbasabye ne banzikiriza naye simanyi ate lwaki banteekako ebyo byonna byebyo batuteekako emisango nga tugikoze ne batukozinga okusayininga ebintu bye tutamanyi naye nga byonna tubijja lwa nsonga ya airport singa omuntu yamalanga kontrakiti ye nadda ewaka ebyo byonna tubyandibaddewo. Kati ssebo nze simanyi nze njogera ku nsonga y'okusayininga kubanga nange bansayiningisa ebintu bye simanyi ate nga sirina bugaaniro nagaana ne bigaana. Ogaana otya? Olwedda oli mu bawalabu banne basobola okukola ekikyamu kyonna olwedda oli ku poliisi onaagaanirawo okusayininga. Bannaye ssebo si byangu nze nkubuulira ssebo si byangu tolina woogaanira omuwalabu nga yakufunzizza olwedda obulamu oba obwagala olwedda twalekayo abaana e Uganda kati ogamba okufiirwa obulamu bwange kansayininge naye simanyi byensayininga naye ng'obuzibu bwonna buva ku airport ze baasiba. Nze ssebo kyeŋŋamba ku nsonga y'okusayininga tolina bugaaniro nze nkubuulire ssebo tobuyina. Abantu be tulimu tebatumanyi tubalinako Luganda ekitugatta mulimo na ssente n'owakuwaayiriza tolina wooloopa. Kati byebyo ssebo ku nsonga y'okusayininga tolina bugaaniro. Nze olaba banemesa okubeera n'essimu paka lwe nafuluma ebweru ninfuna chance ne neegulira ssimu ninziba password kati yeno chance yokka gye nina okwongerako ninsobola okukuwa okusindika message n'oziraba naye nga singa sigirina n'ebyo ebyakadamadivi nandibadde sibimanyi baagala obeere mu nzikiza tolina ky'omanyi tomanyi kifa ku nsi basooke bakufuge bulungi nga n'okkuba ewamu essimu bakulimitinga ate bagikuwa n'obutagikuweera ddala ate kampuni olwedda eyajja ng'ebagambye nga tebatukkiriza simu kati onaaloopawa kati ssebo byebyo banange tolina bugaaniro nkubuulira omuwalabu nga yakufunzizza